Ssenga ono bambi abulirira nnyo abantu ku TikTok okwo naddala abakyala ayina engeri gy'atadde abakyala baffe abatadde mu sanite. Abakyala mutufuga nnyo mututwala nnyo speed sometimes ne mweyonkola buntuntu nekola obusolosolo ne mutumazaako eddeme mu mirembe. But this lady came on TikTok and she's done good kubanga abakyala babugoberera ate n'ababuulira mwana weetiyula omukyala omusajja omulimu omukwano okenda okuddayo omukyala ng'aterezezza ettuuka kwigamba takyaboggola biki. So he's having also something at Tavan Woods, and I really also pray we support this lady. Yali muyimbi n'abivaako, and I think she discovered a calling in that. Yeah, so she's going to share that part of her passion with the world at Tavan Woods. Katumulabe naye tulyoke tufune abagenyi baffe. Ekiwana ekikofira be bannonda ku myaka 12. Nali sita ku myaka 13 byokka. Ne nkolayo video ne nali sikola ko video oluyimba lwonna. Olwo lwakabembe mwaliwo jjajja Kasana yazaala muze ekiweewo. Kati yagaana nagaba toyinza kuddira nga olina omwana wo mukole video etya. Era saakola video. Era siina kyemmanja. Ate video etambula yange gitwala bako. Ya muntu addira ebigambo byange nze abantu bangi bangeegenya. Oli yaddira oluyimba lwo n'alukola mu video? Yes, nze abantu bangi bakoze bazze mu luyimba lwange. Mwami Bobi Wine yagamba tugende tukabala akabimbi kaffe olwo lwa luyimba lwange. Oyo ne muvaako. Ne zijjawo ne zireeta Spice Dana n'omulenzi we. Simanyi kabimbi biki nabo ne bakyekola n'oli omulenzi omuwanvu tipu Swizi. Nabo ne bajja olongo oluyimba lwange n'alukuba wali. Akabimbi abantu bangi bazze baluddamu naye nze sirina buzibu kubanga okuyimba kwanta masina kye nakufunamu. Okuyimba kye kintu ekisinga okutwala ssente ate nga kirwawo okuleeta singa tofuuka sita. Osobola okutunda by'olina n'ogenda mu studio ez'ebbeeyi n'okola video ez'ebbeeyi n'obyerabira ggwe n'abaana bo. Ana bennyini oyinza obbanyiigira ng'osanze tebabiteze. Kati bw'otafuna chance kufuuka serebu kitegeeza byonna by'otaddemu byabikoze eki biba bifudde oba osigadde kuyimba ku stage ate ku stage kusasula kitono. Nze sirina kye njagaza linnya nga sirina ssente. G'omanyi erinnya bwe libonyaabonya. Mu kuyimba nafuuka mumanyi kuba nayimba ebbanga ddene saasobola kufunamu bye nali njagala lwa nsonga nti tetwalina bintu bingi bitunda music ng'olwaleero ng'osaamu nnyo bonaabona nnyo kyalo ku kyalo n'osula mu basezi ne bakutambuza ogenda okudda e Kampala ng'omwana asoma piwa nali mu kyamusanvu. Kati ffe twasanga endongo ng'ekyali nkambwe ne bituviirako kola ki okwekyawa ennyo naye tekiyinzijjako kuba nti mmanyi nnyo ki music eyo gwenyimba. Waliwo abatannayimba nga tebeeyita bayimbi nga tebagamba Kale, yoyo mukyala. She's intelligent, by the way. She's intelligent. So abaddamu ennyimba ze endongo osobola ogivaamu n'obikoowa n'ogamba ye kikyo nfaaki kambi balekere. So that's what the lady did.